Wadde ng'embeera ya kunywa olw'akabenje akatuuse mu disitulikiti ey'e Mukono eyalondola amasomero mu Ggombolola y'e Mende mu disitulikiti ey'e Wakiso ng'essomero lino lya Mwebaza High School gye lisangibwa Immaculate Nkizi omusango gw'abaana okufuna akabenje agutadde ku ssomero lino olw'okwewaggula ne batwala abaana okulambula nga disitulikiti temanyi. Mazi Nkizi agamba nti okulambula kuno kwakoleddwa mu bukyamu kubanga amateeka gayita buli ssomero okusooka ng'okufuna olukusa okuva ku disitulikiti ti kyokka lino tebalirabyeko. Kyemutaakoze era ekyo kibi nnyo. Muyina okuwandiika ebbaluwa ebakkiriza nga mututegeeza olunaku lwe mugenda ne ddeeti ne gye mulaga. Temwakikoze era tuweno yabaddewo mu bukyamu. Whether district education officer is not aware of this trip, nange kennyini area inspector of schools siina kyemmanyi wabula neekanze bwekanze nga bino bituuseewo. Awo nno nkubiriza amasomero gonna we muba muyinayo okulambula muyina otuwandiikira ne mututegeeza ko ebizibu bineeno we bijja naffe tubeera affe. Y'embeera ebadde yakinnyika Ggobe ku ssomero lino era ng'omusasi waffe watuukiddeyo ng'abazadde kussa n'abatuuze bajja okulaba ekituuse ku ssomero wamu n'okufuna amawulire amatuufu. Obutafaananako nga bwe guzze guba abayizi bonna ab'essomero lino babadde bagenze mu kulambula kuno ng'abayizi 6 bokka be tusanze mu bibiina ng'ennaku ebatta. Mukisa Abdusalama ku y'olukiiko lwa PTA olukulembera essomero lino atutegeezezza nti amawulire gabatuuseeko mu ngeri ya kikangabwa. Erinnya lyange nze Mukisa Abdusalaamu Nakibinge Kalema nga nze omu ku bakulembeze b'essomero lino erya Mwebaza High School wano e Bakka mu Busiro. Tufunye amawulire g'abaana baffe okugwa kabenje badde bagenda ku trip okulambula nga bumanyi okulambula naye katusabe Katonda tetunafuna nnyo mawulire matuufu nga bumanyi amawulire buli omu aleeta bibye ate n'abakulembeze bennyini abatambudde n'abaana tetunnabafuna bagudde kabenje bakyalina trauma y'amaanyi. Abamu bafunye internal bleeding, abamu tebasobola kwogera naye abaana baffe abasinga bakyali bala mupozi tufunyewo omu ku bakulembeze b'essomero lino afiiridde mu kabenje. Eno egendereddwamu kulambula mbadde mutuufu siriiwo kuba mbaddeko we natambula naye mbadde nzize kubanga tugaba n'emirimu naye nga mbadde nzize nga mmanyi kuba tubadde twagala nnyo S4 yaffe nga bwegenda towards mocks ebeere nga ekola ki ebeere nga ekola field work S4 field work especially and senior 6 n'abalala kali beeyunzeeko naye nga basically it's S4 field work and S6 field work. Babakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwa mu sipiika w'eggombolola eno Nyizuka William Wilberforce boogedde ku kye basuubira okuvaako akabenje n'ekyandikoleddwa. Nze Akanyizuka William Wilberforce nze sipiika owa Mende Sub County. Olwaleero ku makya tufunye enjega ey'abaana baffe abafunye accident, abaana b'essomero aba Mwebaze High School. N'olwekyo akaseera kano tuli wano embeera tenatereera, tuli mu kiyongobero olw'okulaba nti abaana abamu tebali mu mbeera nnungi, abalala bali mu malwaliro ag'enjawulo, naye kitegeerekese nti ate omukyala owa HM ye avudde mu bulamu bw'ensi. Kibi nnyo era kitalo ddala. Naye tukubiriza abavuga amabaasi nti oluusi bategeere nti abantu bavuga balina obulamu ate abantu abo babeera n'abantu baabwe. So kibi nnyo okulaba nti omuvuzi wa baasi bamwegayiridde ne bamugamba nti sooka olinde train esooka eyitewo, ye n'alowooza nti ayinza okusala ate okusinga train. So ekyo kye kiviiriddeko obuzibu okulaba nti abantu baffe tegakoze kinene okulaba nti bafuna abantu ababagayidinga mu bintu by'entambula nga transportation eyo erina okuba nga waliwo ababagayidinga nti singa tukozesa abantu bwe bati ne bwe bati abamanyi abalina experience kuba kyandibadde kiri awo nti tebandibadde na bizibu, bandibadde bakola ebintu nga beegendereza, naye oluusi bakola ebintu olwa layisi
nti gundi bwe namuziza naye nansaba akasente akatonotono bwe ngenda naye nga naye tamanyi background ye tamanyi biki ebiri mu maaso ge so ensonga lwaki tufunye obuzibu obwo okufuna ebintu ebya rais bituleetera nakyo okugaba nti Kabirwa Hadija district woman councillor Mende Sub-County ebyaddala tuyisibwa bubi nnyo nga tufunye amawulire g'abaana baffe obuzibu bafunye n'essaawa zennyini nti batugambye nti obudde obadde bwa kumakya kitegeeza baakedde essaawa 11 naye obuzibu bwonna obulagajjavu mbuteeka ku driver kuba train ezo bwe zibeera zigenda okuyita abasecurity babaawo abayimiriza ebidduka ebiva mu sayidi ne sayidi naye amawulire ge tufunye nti driver bamuyimiriza nga yatadde obuntu mu matu earphones ng'ali ku music tawulira kye bamugamba tamanyi kiddako naye nze nkubiriza kampuni ezitambuza abaana baffe mwegendereze ba driver be batuwa kuba kati tufunye obulumi omusomesa waffe afudde abaana baffe bamenyesa amagulu nganze kansala kimpisiza bubi abayizi bange okufuna obuzibu obwo gavumenti yetuyambeko mu nteekateeka ezo ez'okutambuzanga abaana baffe ba driver abavuga abaana b'amasomero babeere nga bakugu ate nga tebanywa bbiya tebatamiira endowooza yange kale erinnya nze Mayanja Wamwesigawa kansala w'omuluka guno ogw'ebakka ebyalo 8 ate era ndi obi w'essomero lino nasomero kuva senior mpaka senior 4 n'olwekyo mpulidde nnyiike nnyo bwenfunye okufa bwenfunye enjega eyo olwa mikwano gyange olw'okuba nti bagudde ku accident kinkosezza naye okusinziira ku information gyefunye gyesimanyi oba yentuufu kyentegedde nti dereva abadde avuga baasi eyo abadde omulagajjavu olw'okuba nti abadde ne earphones mu matu n'olwekyo nkubiriza abadereva bonna baminsaba bwe tuba tulina engendo zetugendako tuleme kunywa ate era tekiri advisable kugamba nti kunywa nga tugenda okuvuga n'olwekyo mbasaba tubalira obulamu bw'abantu be tuba tutisse tubalira abazadde bano bagenda sigala mu mbeera ki ng'enjega yemaze train yegendo erinnya eryange nze International Youth Care Person Mende Sub-County train weetuuka ng'egenda kusala ekuba eŋŋombe nga distance ekyabulayo nnene ekyamazima nga driver ne weeteekateeka n'ostopinga n'esooka eyitawo kitegeeza driver yabadde mulagajjavu yalagajjaddemu akabenje kano okutuukawo tuli mu bulumi obw'amaanyi lw'abavubuka bange okufuna accident. Erinnya lyange nze Mwebe Robert omu ku batandisi b'amasomero ebakka era ng'essomero lino mwebaza lituliraanye tukolagana nalyo mu mbeera zonna naye ekikolo kibaddewo olwaleero ekyokuba nti abaana baffe bafunye accident ekikolo ekyo nkivumirira naye okusingira ddala bwe mbadde ngoberera driver avuzizaamu kimama kubanga bamulaze nga waliyo train ejja n'atafaayo kati nanyini bakampuni companies ne badriver bamu kiragisa mubeere nga mubategeeza engeri balina ovugamu obulungi kati tufiirwa abaana tufiirwa abantu so nensaba gavumenti eveeyo okulabika nga kampuni zino eziteekawo embeera y'entambula z'abantu ebeere nga efaayo nnyo okugoberera badriver abavuga abantu bakikola ki bakugwa ekimala wakatufiiriddwa abantu essomero lifunye obuzibu bintu bingi tubiraba fenga abali mu kitundu tunyoleddwa wamu n'essomero kwegamba otunulira embeera eriwo ereetedde ddala obuzibu abaana baffe abasigadde ku ssomero bali mu bweraliikirivu abazadde bali mu bweraliikirivu kwegamba embeera naye ng'agireese muntu omu driver tetumusalira musango naye avuziza kimama agogo ge mazima so nensaba bannanyini companies ezo ezisaabaza abantu bafeeyo nnyo ku bantu abavuga mu motoka gaabwe.
omuntu atali mu administration okimanyi nti driver bus ate yakoze ensonga kituufu toyinza kuwulira ngombe ya train from a distance. Train emaze eyimiridde nti ne bava mu train bagende bataasa Mukama yebale kankasebe mukadde kawanze